Nina omusajja wange gwe nagambye akola ku paperwork abagala okugenda ebweru w'eggwanga. Paperwork we Canada, paperwork wa mawanga ag'enjawulo ojja mukubira omwebuuzeeko. Company bagiyita kemala okugulawo wano n'essimu eno egenda kumpaliriza ogitunda. Ogule iPhone. Annange. Company bagiyita Company bagiyita Nescode UG. Bakubire ku simu eri mukubire ku simu eri noti 7 noti emu 5 65 73. Nescode ejja kukolera ku paperwork yonna. Kibadde kinindisa kagulewo yampereza certificate omayibi n'ebintu olina okubeera serious. Certificate of incorporation ne Uganda Bureau enobeera Uganda Bureau, Uganda Registration Service Bureau. So company eno URSB government egimanyi. So kyonna ekigituukako government gyenenya mwawa mutya company olukusa naye nalayiza omusajja nendaga muntu nazimpeereza that's right man. Ebintu omanyi binvolving amusente z'abantu bingi. Ate byayingiramu abayayi bangi. Bulungi nnyo. So kati nyino kakasa nti company eri registered ne URSB nendaga muntu y'omuntu nenjirabako nti yo muntu yennyini gwendiringa naye. So paperwork bino si bya basolini food nti oligiriyako neewoma nga tubagamba. Bino byetaaga mugavero kwefu watulagirira omusajja ngamba musajja namulagira kuba yali registered with the government of Uganda. So mukubire ku noti 7 noti emu 5 6573 oba genda ku www.nescode.net ajja kuyambako okukolera ku paperwork gwagenda okutambula. So akatengi nga bulijjo bwenkabagamba obw'abasajja bwe buno. I think kinakambadde tugenda lunaku olwaleero tugenda ku bayitawo ku recent we yapani kifaananyi tugenda kuba ku Kampala University waliwo ekibiina kya Nkobazambogo tugenda kuba twogerako n'abavubuka abo olunaku olwaleero saa zijja kuba 11 ku KU Kampala University tugenda kujja twogereko gye muli. So akawungeziko olunaku olwaleero restaurant bagiyita Solini restaurant eri Makindye. At the end of this month we shall go and have some lunch nga channel yaffe tulyemuko. These days this year I believe in okulyamu n'abantu mugenda. So Solini restaurant akube namba y'essimu eyo bayina ebintu ebyo bitundira mu kilo. So gaba mpeyo kilo y'enkoko y'oluwombo lw'enkoko nga luli mu kilo mu half oba mu quarter. So bayina ennyama ya buli kika ne menu yabwe nnungi nnyo bakola delivery bali Makindye opposite Shell KFC. Emmere yaffe nganda beba ye branch ya Mulinza farm bafumbira ddala bulungi nnyo. Engombo yabwe eri kulya paka kuwulira bubi. So lumba obulamu bukutambulire bulungi nnyo. Then Bibinak Buganda bumu bakutegeeza nti ngenda kuzo mu mwezi ogwokutaano nga details bozirabaawo tugenda kuba twogera ku mental health, tugenda kuba twogera ku bulwadde obwa mukenenya. So nkusaba bwoba olina obusobozi obugenda mu America obanga olinayo omuntu wo asobola okugenda mu conference eyo nsaba omu facilitating agendeyo. Abali awo Boston gwanga mujje mwe mutegese. So abantu baawo mwenna tubasaba mujje mu conference eyo ya nnaku 3 tugenda kuba twogera ku mental health n'obulwadde bwa mukenenya. Muganda waffe Joseph Katende internet kati yeriko. Mbasaba internet abamasomero mbere ne internet abamalwaliro mbere ne internet n'awaka mbere ne internet. Tuyina kali ke twabagamba osasula emitwalo 16 internet y'omwezi n'ogyesonyiwa ewakanga waliyo ku simu yo bakuteerako gigabytes ate ng'edduka emirundi 3 okusinga eri emitwalo 13 bakuteerako data ku simu yo ne bakuteerako ne dakiika z'okukuba ne bakuteerako ne messages z'osindika ate ng'osobola okuteeka kutugabane. Maama wo n'abanga ayogera nga eno wamuteeka kuba mmwe temulina budde bugenda kwogera kumalako dakiika ezo.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. It is a Wednesday and that's ziri 19 tukyali mwezi gwaffe ogwa February getuyita mu kutula nsanja mu lulimi Oluganda mwaka 2025 tukubuzaako oli otya eby'owangaalira bigenda bitya abali mu mawanga nga mu receiving a winter bangambye ati kati gazzeemu ate okubamu I think omuzira guli kutonnya kasembayo naye bangambye muyitirivu nnyo banaani basasiddeko nammwe mulabe n'embeera y'obudde naye naffe n'ekibugu mu kitukola kituli bubi it is too hot ebifuba bingi senyiga mungi naye nga kale wetuli regardless we move tulinamu abalwadde mwebali twongera kubasabira ku international scene papa alina pneumonia mu mawuggwe gombi bamutwala ku Lwakutaano mu ddwaliro so Eklezia Katolika twongera okuweereza essaala eri omutukuvu papa myaka 88 nda emirimu egisinga giri ku poozi ejije gy'alina okukola so tumusabira then Jose Chameleone bagenda alina okuyita musajjale waliwo ebintu edda waliwo enjiri Pastor Kayanja gye yabuulira n'agamba osobola okudda teyali Kayanja yali Pastor Kiganda gwe nawulirizanga ennyo ku lunch hour n'agamba osobola okuddawo n'ogamba oli mwavu n'agamba obugagga bw'olina obumanyi ojja owulireko abantu bebagamba nti yeetaaga nsigo omanyi nti ensigo bali mu miliyoni 5 goziyina zombi ezi kati ezo ensigo 2 ke kawumbi kakati tugende ku maaso ogenda okutuula bwoti ebyaddala ng'olina okuyisaako emikono mu maaso ogambe nti ya Allah ndolaba just nakugamba nawulirako mukwano gwange prima amannyo gaali gamusumbuwa najjanjako ku mannyo but nga the expenses awo nno tonnakwata kubanga zate inside organs birala nnyo gyolaba just wano outside organs byolaba nti biringa ebisoboka obuyuli ati biri very expensive so man kati ng'ovudde ne ku expense even nakyo okubeera nti kirwadde kati Chameleone essajjale gyagambye ya pancreas man mulimu waliwo ebintu nga ne bw'oba ne ssente nina kyali wange emmotoka ye yakuba yingini yagula motoka ki neze moroka ezebbeeyi ng'eya mukwano gwenkola naye ku Dr. Kwefu Channel yakuba yingini ng'ali mu kyalo yingini bagimugaye miliyoni 4 mwezi mu 5 n'agigula okugigula nno si nti neeri weri wali wa Kiseka n'agitumya ne bagireeta ne bagiteekamu n'agivugayo ewiiki 2 neddamu neekuba kati yatumizza endala kati oli kuyingira na sente zagula moto okitegedde kati ye nga ngamba ekizibu kisi kya sente ekizibu kyange ebirala byonna byalifudde naye ingini gw'ogiraba eyinza bagenda kuleeta zonna bweno bwekuba nyinza obutaddamu gula ndala ne manti ezo emmoloka nzaagala naye leka sizeetaaga no, you see emmotoka nabagamba omuntu newamba bagagga omubiri guno egukosebwako ne guva mu setting Katonda gye yagusetingamu netandika okuteekamu amagezi aga bulijjo anything abajjanjabi abasawo bamakanika ababakanika obulamu bamakanika b'ebidduka bantu nga ffe yes asobola okubeera nga professional naye just ekintu tekisobola kuddawo nga bwekyali manufacturer bwe yakikola era wabeerawo okusalako obusazi bwoti fe abakyala nti basawo bamanyi okusala cesarean bulungi nnyo n'amasala layers bwe zityo omwana aba amutuuseeko
byo bye batugamba ne bagamba ogenda yisawo emyaka egyo ng'omwana tonnamuzaako waliwo emirimu gy'otakkirizibwa kukola bwe wakola exercise babuulire bakwandolinge batya ofuuse damage. Actually the best example of that is bw'oba wali osimyeko ku kinnya tulaba wano we tutudde n'omala osimawo ekinnya n'ojjamu ettaka n'olissa wali all of a sudden agamba hafi awe wasimye siwadde olina okusima ekinnya mu kiziike ettaka lyennyini erivuddewo bw'olizzaamu liba terijjamu liba ttono muba temulina okuleetayo eddala mulyongera lyennyini ne bw'olirondalonda n'ogamba bulinga bwe kabadde tukazzeemu liba terijjamu liba ttono oba olina okwongerako eddala. So any change in your life and anything perfect etesobola kuddawo. So kati bagenda mu pancreas ogirowoozaako n'ogamba omuntu ng'alina pancreas akalusima akavaamu bikisima n'ebiringa ebyo. So you have our prayers katukusabire n'abalwadde mwenna abalala tulina abalwadde abali mu Cancer Institute abali emulago tulina abatulaba bwennyini mulina obukosefu obw'enjawulo with our prayer. Nsaasira nnyo munnange nasanga omuwala luli amusanga matuta omwana ku swimming. Speaking of swimming ekizibu kyagudde one of those big schools omwana afiiridde mu swimming pool ojja gawulira omwana yafudde yakatandika osoma n'abazadde tubasaasiddeeko and sinti n'essomero libaddewo it is an old school ekitegeeza bamanyi obihandolinga ne bannanga obubenje accident yo tolina kyagikolera but as a business reputation yeno kuba obedda abantu bo bajagamba we are disappointed in you because don't tosa kungamba bambi nobeera watima tusagamba mwana wa kindergarten wa nursery go to the swimming pool and talina ka attendant baba beerawo naye munaye omuntu yenna nga you handle kids kati mutabani wange ku myezi gye ena ayavula tanatula naye ayavula ali ku bwangu nze omwana yatandika okwavula ng'alina weeks 3 alagawa jjajja manyiyo twamutwala wa jjajja we nomuleka omwana mumulebasizaawo ku bugoye jjajja we yatugamba mmanyi ono omwana atambula kofa atambula naye nga bwe mumwetegereza nga alina engeri gye yeegira bw'ati ng'ekisaanyi lasita neeyongerayo kati essaawa zino alina emyezi 4 naye kakati ssaawa 4 aba nabuuza nengamba ono agenda kubeera biki bw'aba ku myezi 4 ku sipiidi bw'agenda takyalina kati waatereera wogamba nti abeerawo. So with kids mulimu ebintu ebimu ng'omuzadde obeera olina okunenya naye omuntu abeera n'abaana abato in a blink of an eye omwana aba avudde wano ng'ali wali okyuka bukyusi n'otunula eno n'obuzabuza naye hafimu gyebaleko nga ndudde okukulaba ng'omwana ayimiridde wano ogenda okumaliriza just ekyo hafi gyebalemu ebale okuddamu tunaba oti ng'omwana tomanyi waali. So with the children tulina kwongera just kubiriza abantu kwongeramu naye kizibu ekyo kyebagamba nti omwana n'agenda mu swimming pool nga talina attendant kizibu ba-attendants babaawo naye abaana nga bwe bamanyi most especially ba attendant nga basomero bakubino fa abazadde wekwatira omwana of course nezo pools zibeera ku ba attendants naye ate abo bo ba business nyo kwa baba kimanyi nti omuzadde yajiddeko naye ab'essomero baba kimanyi omwana wo bamulina 100% nenga bambi kibinyo tubasaasidde. So zibeera bwezi accidents aba masomero mbasuulira town ddala kuba ntera okugenda nnyo ku swimming pools obeerako abaana bafaayo naye muganda wange olaba obeera na babiri waka ogira bwoti ng'ali mu kisenge ogira bwoti olumuje owange nno kati ng'omanyi Museveni yali naye mbeera ndeekaana don't jump from there don't do this awaserera olaba oti nogamba kati ababeera nabo ku ssomero. So tulina kubasabira busabizi mwoyo Katonda yennyini akuuma ajja akume naye nga bambi bafaayo naye buba naye mbadde ngamba nasanga omuwala kale nantunya bati omanyi nga buli okiseesa omuntu aba akutunuulidde kati nali ngenda nampita hafi mbadde nsaakubuuzaako of course intuition yange yangamba alabika mmanyi nangamba akumanyi ne Lydia waliwo pate gye twaliko ekimuli mutaimu gye tubyoleta I spoke to her naye nga simujjukira yadde kati nengenda olaba awenyera namugamba kikinanga munnange kuba lwali lwa Sande nangamba ku Lwokusatu yazuukuka asaale
muno mu vivi ekigere nga tekisobola yimirira agenda okukitunuulira bw'ati ng'ekigere kizimbye naye wano okutandikira nga ne mu vivi wano n'okusaala ne kumulema so alinye emmotoka agende ku mulimu alowooza oba nga omayanti oba kwekanze oba ki oba yayimiridde bubi nga tajjukira olunaku ne luggwa enkeera nenga ekigere kikyeyo kimuluma enkeera anyumizaako muganda we katawe nalindaze yangamba wa muganda we agenda ewa muganda wamulaga ekigere kyekiriko wenyininyini nga bali ewa muganda we agenda wuli okusitula kino nga kizimbye okuva eno wansi ewali obugere nga kizimbye kiti nga kiwaze that is on Friday nga kyolina kizimbye minwa kino kyo nga ate kiteredde kiri nga kizimbye nnyo kati nafuna simanya ne bagambako awo baseeka biki ne kale ye ng'agamba kasooka agende mu ddwaliro abasawo bamukebere kati seka namuadvise nga namwana bakebere kale naye tebakuba mpiso of course bo nga bagamba alina ne byaddaabutse ku mukono simanti oba balayika ttalo kale mukyo is tola nti nate tulwala endwadde nti basobola okugamba pancreas and all that by the way organs ezisinga munda muffe bwe zibeera nga zirina infection reflectingira nnyo wabweru bw'omubiri that's why we advise genda bakole ki bakukebere kika kyoyinza okwesanga ng'olumu liva ndwadde oba ki kati oba gwe muntu addukira nnyo mu bintu ebyo ng'otandika mutalo mbuddogo nti ki sometimes ate ng'obulwadde baana because kyolanga bagamba omulwadde wa sukaali ojja laba munongo oba mwa bulaaka wansi w'ebigere wabayo obutonyeze bwa bulaaka wabeerawo kale signs and symptoms eziraga nti some organ inside is affected naye kambabulire there is nothing as powerful as at least knowing nti kino kyekinnuma omuntu ali awo nga tamanyi kimuluma ali hopeless si bw'obeera eyo ng'odiringa ne challenge mu bulamu naye nga tomanyi kino kyekinnuma abasawo bakebera ngawe nalwalako lulinga nga side effect eddagala lya covid twajja ekibuli natuka kati nentya ne mahat kaweddemu era najja nkugeya mu mmotoka ngamba oba omwana yasoba n'atamanya I got munaku nga bbiri nayina like 10 doctors professional doctors bakubana abajjanja obujjanja naye nga buli omu asooka kebera lubuto nembaga banna nze gwomulasiri wa myaka 12 mbusima saategedde bamune osobola mulimu obwana obujja akasooba nga mama kakebera wani bwe kekweka wani wakali bakayekera so we pray for you naye mugende babakebere so that osobola okumanya ki ekikuluma tuve mu bintu by'okweraguza n'ebiringa ebyo okay kale kakati leero ndowooza tisokere ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye. No problem. Okay. Kakati Dr. Kizza Besigye bajja mu kkooti leero. Baguddewo kumanya musango kwebuuza ekiri mu high court. Ekiri mu high court is kwebuuza. Bw'oba kusiba mu kkooti nga akusibye tomutegeera tomanyi tteeka mwakusibidde like basically gy'oli owandiikira kooti kooti ejje ekusalirewo okitegedde kuba kati Besigye ali mu kkomera Besigye Obedi Lutale Aaron Kizza n'abantu bonna abali wansi wa court martial general court martial essaawa zino bali mu bbanga kooti yabasiba ne baba baloya babo tebamanyi bawuze musango ki kooti yabasiba mu bumenyi bw'amateeka okusinziira ku nsalawo ya Supreme Court ennaku z'omwezi 3 mu January. Kakati wakati wano they are hanging in a balance. Kiringa somero kugamba nti liggalawo ng'ennaku z'omwezi 3 kati omwana wona okutandika ng'ennaku z'omwezi 1 paka wono omunonera ababuvunaanyizibwa bwani nti omuzadde tonnakima mwana wo naye essomero lyo lyaggalawo kakati omwana oyo ali mu dormitory ani amuvunaanyizibwako essomero
lisobola obutamuwa mmere kuba bo budget yalyo teririnamu baana bakuliisa bana bonna balina kuba bali waabwe bw'alwala whatever happens to that child who is responsible era bwe tugenda mu kooti tuwawaabiraani tuwawaabira muzadde nti omwana wo lwaki talya omwana wo lwaki yalwala omuzadde ng'akuga omwana yali ku ssomero tuwawaabira essomero ligamba twali twabasiibula dda era oyo omwana yali wano mu bumenyi bw'amateeka so whatever happens to Besigye mu kkomera ani avunaanibwa mu bbanga lino era kati kooti kyerina otusalirawo olwaleero okwebuuza kati kooti kyobula babayise bonna atonejje n'obaani buli muntu ajje because bw'otunuulira jjo parliament jjo nagoberedde parliament naye ng'olaba buli muntu annyonnyola mu Luganda bakuyita kuvuya nga bavuya waliwo mama wange yakiyitanga kunyumya nvugudi oba yali yakijjawa ebintu ebiri awo nga tebitegeerekeka speaker tabitegeera Nobert Mao tabitegeera na buli muntu tabitegeera bigenda maaso nga bavuya buvuya yesterday nalabye the opposition in speaker nga avuddeyo ng'agaba naye yakoze statement bujjo banne gye bakola bajja Ssenyonyi bane leero Besigye yaliyo enkya to be one of us nga yaliyo kakati tubadde tusaba mutunnyonnyole Besigye aliyo ku lwani Nobert Mao bwe yazze ne tulaba the NRM ni Nobert Mao ng'eyogera because akolera wansi wa government ya NRM nga annyonnyola ebintu bambi naye ng'omulaba yeetaaga kusaasira nga annyonnyola olaba kooti yasalawo nga 3 nga 1 ne tuwandiika nga 2 ne tuddamu ne tuwandiika nga just akulaga bureaucracy gwe bayitamu gwe naye ng'ekibuuzo ekikulu takituukako nti muwandiikira DPP muwandiikira Attorney General muwandiikira whatever you are doing the other person ali mu kkomera aliyo ku lwani eyo questioning nga tebagiddamu then bwe tutuuka ku ate olaba bannamateeka ba Besigye they didn't extract the decree balina okugenda batunule mu nsalawo ya kooti then batuweemu kooti ddala yasalawo ki samale nga musajja watu naye abakuba opposition the opposition in him yandibadde akitegeera bulungi nnyo nti the other DP eri enkadde singa yavuddeyo yandibadde asobola okunnyonnyola bureaucracy oyo bwakosa omuntu ali mu kkomera so era kyobula njala kwebaza nnyo General David Muhoozi omanyize n'ebimu byengamba abakazi nti singa mumanyi obuvumu abasajja gye babujja okwana singa temubeetolooza nnyo bw'oba onokkiriza oba onoogaanagaana temumanyi mirimu oli gyakola before together va kuba n'abagufuula omulimu waliwo abamu nga bagufuula mulimu okwana nga tekimulimu era ajja ne wano kuseera gavana have bwompa ku nnamba yo nno ne tulyamu ku kyemisana nkwagadde nno olabika bulungi kati mulimu abo nga bo baatuka mu myaka egyo egy'obuvumu naye waliwo abantu nga muganda wange nga alabidde hafi ebbanga alaba kyano ate nammwe muba mubamanyi kyekisinga okunnuma tekisinga okuluma oli oba omulaba omuntu akukwana oba omulaba era odda neeyo noweewala ninayo secretary admiral afa kane mukola n'ekibi n'otandika ng'okweyisaawo omusajja afiire ddala bw'omubuuzaako kugamba mukola n'agamba nange kati mu mutima n'agamba kasa nawulira hafi mutabani we naye alina omutabani birimutuukako so kakati njala omuntu obeera open n'omugamba naye sigino zonna z'okola naye kazinkwana ne tekijja kusoboka omuyitawo ku dduuka lye sebo mbadde nsaba byonna byokola bireme kubanga bigenda direct kukunkwana bibeere nga kubanga saagala tufune kavuyo mu maaso eyo ndaba ompeereza ebyokulya okuva ku Solini restaurant byazze ndaba onoonyeza parking ndaba okola emirimu mingi nnyo gy'okola
ne kansubire kigenda mukunkwana kati nakola ebintu bye either nalekeraawo baneyongera maaso. So General David Muhoozi yazze nagaba nange byonna mubikola naye bensi yali mukomera ode yamuteesa mukomere yamuteekayo bwanawa ode ajja kuvaayo kati nzaawo ne manya nti kati twejeredde bino nabe mukola is wasting time ode yamuteekayo bweri salawo okumujjayo eri mujjayo era he went back and in his seat. So kati ate kyagenza okujja nga twakamala okulaba ekiwandiiko kya Museveni naye ng'ali mu kutwetolooza bwetolooza naye tatuuka ku nsonga kuba Museveni mu kiwandiiko kye ekisooka njala kwebaza abantu abali ku Twitter abali ku Twitter babalaba posti abaweza you just post babalaba kubanga ye Twitter and X specifically is an international platform. People are seeing us. People are seeing you, whatever you do. Because chairman wa African Union, bwaba asobola okureactinga ku tweets. Kitegeeza whatever you do is, they see you. So Museveni naye pressure yamuyitiriddeko n'avaayo n'atubuulirako nti I've seen a concern z'Abannayuganda azirabye. N'atubuuza ekibuuzo n'agamba nti ayagala twebuuze nnyo nga tunatandika kubuuza abeesigererere twebuuze nnyo baamukwatira ki. Naye nsuubira ogwo mulimu pulezidenti waguwadde bantu bakyamu ogwo si mulimu gwaffe okugubuuza baamukwatira ki. Omulimu ogwo gw'abaamukwata okutunnyonnyola ng'omuntu okwata omuntu jangu nnyonnyola mukwatidde kino. Hafi you are under arrest for obstruction of justice. Hafi you are under arrest for such and such. Buli kyoyogera kigenda kukolesebwa mu kooti. Omulimu because bakiyita batya whoever alleges must prove. So whoever is alleging, it's you to mention what you are alleging, then you explain, then you prove. Nze yawe nkusanga okuba mukwano gwange nsooka mutaasa. Bwe mmala omutaasa then ngombuulira lwaki obadde omukola ki. Omukuba abadde akola bwoti so sitandika omukubira ki ate nga gwe bw'okuba nsooka mujjayo omusajja bw'omujjamu amaaso. So kakati pulezidenti baamukwatira kyogwo si mulimu gwaffe okugwebuuza mulimu gw'abaamukwata okukola ki okutunnyonnyola ekyo kimu. Then nojja wano wansi reconciliation ebyo it wasn't the point yadde tenkwatako. The point endala eyankutteko eyaba eya quick trial. Therefore the correct answer is in the matter of quick trial. President, the matter is not in the quickness of the trial. The matter is the right procedures of the trial. Okisegedde nti obwangu ne bw'okozesa obwangu kubanga tekijja kutugasa kukozesa bwangu then fact ezimu zisibirwe ebweru. Kuba bwe tugenda mu kooti hafi ne bakunyoya nti omusango gwa kwefu gugenda myaka 10 nga guwulirwa. Osooka wonyi myaka 10 newe bakunnyonnyola procedures n'ogamba myaka 10 kitegeerekeka. Naga myaka 2 kitegeerekeka singa bakunnyonnyola procedure. So the matter is not in the quickness. Waliwo we nadesoma mu comment section a council Semakula Rajab. Yagamba a quick trial is not supposed to be demanded. It is non-degradable. Derogable. Nina kyosoma machi kitegeezo amachi sakingereko. Derogable. Lulimi lw'abalamuzi sirumanyi. Yes, one suspect. DERO. DERO. GA. Derogatory. Derogable. Who advises the president on legal matters? Nabuuza. Kati bwano mugundize nagenze namwo nensomamu. Ndabo bakyawandiise because nadesima meaning ya kino ndabo bakikola ki kikola sense. Kati wabadde and mwabadde mu councils banji. Intended to lower the reputation. So quick trial. Yes. Teyina kukakkanyizibwa
it is not supposed to be lowered. It is a standard. It is standard. Tekina kwasa kisa. It is not a punishment, but kutoleddeko. Tukuyambye tuyise mu bwangu. Okuyisa mu bwangu batemuyamba. So muntu talina kubasaba kuyisa mu bwangu. Kino teeka standard nti omusawo gulina okuyiswa mu bwangu because gye gukoma okulwawo omuntu ali ku alimanda then the justice because when justice is delayed it is denied. But then even in the quickness procedures must be followed. Nti sikwata muntu olwokuba twagala kwanguwa ne mumukwata ne muteeka mu kooti abajulizi aga mujulizi aliwa mujulizi taliwo gundire kyo kiri ani ali nga waliwo lumo. I have a relative bali bagenda ku yafuna my relative is a Muslim afuna maseeka we kati maseeka bwamufuna banoonya ng'omuko bwe banoonya ng'omuko tulina ekifo we twatuula nojja Abdulaziz ati bajja abantu babiri kwagirako maseeka atwala omuwala ne kugirako naawo balese okuwoowa akati nze nali simanyi nti byakuwoowa is not meeting someone kati nembako ekifo we nabagamba tusinkane naye ngaekifo kisanyukirwamu kati ngeje nali njala kisanyukirwamu naye waliwo biya biki akati niba nyinyonyola tweyagala bikinze omuntu yenda kasanga nti oyo tweyagala nze ate nzani okugamba ati kakati muwanvu mumpi munene muti nibaga ate wali buzibu eyali azeeko naga ngeje watali buzibu hanti okuwowa kugende maaso ne mbabuuza kugende maaso nagamba nti obusiraamu bugamba actually I want to correct emboozi gye nakunyumiriza ey'empagi luli gye nakunyumiriza mu eri video nti nabbi abakaterezeza abali mu comment section so ogenda n'osomawo yali boye bangambi yali nyumize ky'omukyala ky'omukyala engeri gye baali banyumiriza binyumirize ndabika nabitabula naye nga point yo yafunibwa nti yali Ibrahim ye yagamba mutabani we teyali Nabbi Muhammad peace be upon him yali Ibrahim okusinza ku basiramu naye ng'emboozi gyeri nenga teyali ya Nabbi Muhammad yagambye atya banange bambi omanyi mugenda ne bane nkira bide ne mujja kasomamu wansi mu comment section now kati speed kati olina ngamba eddiini eragira obutalwisa era wano wetuli ne bagaba nange yaderagira obutalwisa naye ekifo wetuli ngamba kati kiba kitukudde ne bagaba sore banyamu badde nsaba soka tufuna omuzikiti oguli okumpi wa nagamba ati kakati omuntu asobola okwekuba ebagaba yenne yeekube naye obwangu mbutegeera naye sagala at a certain point wabeewo oti twali mufeesanyu ekifo so kakati quickness tekakkanyizibwa naye ate erina okugoberera amateeka so kakati nze President Museveni quickness nga bakugambye tekakkanyizibwa naye ate erina okuyita mu proper procedures segera bwe tugamba nti nno omuntu alina okuwa obujulizi ali London ajja kudda mu mwezi gumu ffe kye tukola tetupapa olw'okuba twagala bwangu tetujja mulinda lelelele tututu bw'abataliiwo gubasinze olwo ebeera injustice ku saidi yaffe tusabye kooti kyeba erina okukola kugamba nti ono kati aweebwe beyiro agende omujulizi wamwe bwanedda kwakati ono ebbanga lyamala eri mmwe nga weakness eri saidi yammwe ono abeera afuna injustice kakati agira abeera ebweru wafuna abamuyimira baga nti bajja kumuzza ng'agenda bweru ng'obulamu butambula so quickness tekkakkanyizibwa naye ate ne procedure egobererwa kakati procedure ffe gye tuliko kati eya Kanokiza Besigye ne bannaabwe nti Besigye enkwatibwa gye yakwatibwamu yali Kenya okusinziira ku bisango gye baatunyonnyola
yajidiza Kenya na Switzerland. Hakati ya utuba tuwetaga explanation. Uganda ina jurisdiction. Nti omuntu wadiza omusange Kenya. Uganda ewolezayo jurisdiction etutwalayo ekyo president yaba alina okujja n'akitunyonnyola. Fene tutegeera. Omuntu ng'ali Kenya ngazizza omusango akomezebwawo atya. Naye ng'ekibuuzo ekisooka kiri bw'omala okiddamu omanyi ebintu bya kkooti. When one answer is yes, then musobola proceeding to another question. Nti basooka kubuuza Hafi, omusajja oyo ali mu kaguli omumanyi? Bw'ogamba nti mumanyi, then nga bakubuuza omumanyi ngaani. Naye tebasobola kubuuza omumanyi ngaani ng'ogambye simumanyi. Bw'ogamba nti mumanyi nga boyfriend wange oba yaliko boyfriend wange oba yaliko kati whatever term gy'omuwa yereeta question number 2. Bw'ogamba nti mumanyi nga boyfriend wange nga bamanya nga tugenda ku ky'omwana. Bw'omumanyi nga mulirwana wange ekibuuzo kiba ate kirala ekiddako. Kiba in that line kuba oli tasobola kugamba nti mumanyi nga mulirwana wange ate n'ogamba nti mwali muzaddeko ku mwana. Olina kusooka kuleetawo kibuuzo ekireeta sexual connection ekitutwala ku mwana. So kakati boddamu kiri ekibuuzo nti Uganda ina jurisdiction nga tugenda kukiddako bwe zibaayo nti Uganda kakati Kenya lirimu ku masaza ga Uganda nti omuntu bwadizaayo omusango bamuleeta then we go kakati awo nawuna president awo twetaaga explanation then bwe tugenda wano kundeeta ebyo byonna nkugaye biddibwamu nga kiri ekisoose kidizibwamu kifunye answer kati tugenda ku kibuuzo in case tweyongeddeyo ti kooti enkulu bw'esalawo nti kooti yonna because bantu bangi emisango mingi nnyo egibeera recalled singa wabeerawo kooti eyagusala si yali erina okugusala era mukiwulira emirundi mingi agamba kooti eno terina buyinza buwulira musango ogwo genda mu kooti ekola ki eddako. So singa kooti eno eba ekusalire negamba genda mukomera emyaka 50 ogw'okusinza ogwa madda nga badde baza naye kooti yeebadde n'obuyinza y'omulamuzi abadde kumutendera. Actually olaba ne mugenda mu kooti ene technicality kyobola mulina okuba nga buli kintu kiri mu layini. Amannya mugamba Nabbanja Hasifa oba Nabbanja Hafiswa. Ekyo kyokka kitta omusango. Ne bagamba basebo ne banyabo nze ayimiridde mu kaguli sinze nina okuyimiriramu nti olimba twakulaba Nabbanja gwe twakulaba nti naye sebo mulamuzi nsaba mumanyi okusoma nti ndaga muntu eyo mugisomeeko eno Nabbanja Hasifa nti wano muwabira Nabbanja omulamuzi ng'agamba two different people. Ekyo kyokka kitta omusango. So kakati kooti ebadde ewozesa Besigye nga si erina okumuwozesa kitegeeza tuba tuddayo ku square 1. Square 1 wetegeeza poliisi ddamu onoonyereze. Bw'omala okuddamu okunoonyereza fayiro etereere. Nga bwe tuzze tubagamba bulijjo the DPP sanctions police files does not sanction court files. Kati awo president bw'obuddamu otuwandiikira ekiwandiiko ekiddako twagala nako katutangaazeemu nti mwe muli mu transfer kuba wano yagambye mu bigambo bya president yagambye nti transfer the files to the civilian courts from the military courts and the government and the legislators to close the gaps in the military courts. Kakati transfer eri mu kukolebwa n'eri mu kukolebwa ng'oli ali ku kikati ssaawa zino y'oli omwana ali mu bbanga. Besigye kyova yatugamba ati ffe tetubimanyi oba yabiza oba teyabiza asooka ateebwe. Bw'amala okuteebwa baddemu bamusamoninge. Era bwe mumusamoninga Besigye n'abula ffe ffennyini tujja mugaba Besigye jangu olina omusango muki mu kooti poliisi yanoonyereza era baakusamoninze tusaba olabikeko era bw'atalabikako ffe ffennyini tujja kujja no tumukubirize tumujjukize nti olina emisango mu kooti. N'agamba if you are innocent why
why not demand a quick try ekyo tukimaze ne tugenda ku kyobulwadde ku kyobulwadde wano nalabyewo okuddaalamuko nti President Museveni is a yabeerako embeera Besigye gyalimu President Museveni yagibeeramuko buddayo ne bakunyumiza mu kaseera we yabeerera babakwatanga ne babasiba ne babeera n'ebiringa ebyo. Hunger strike is one of those ways you can send a message. So kati ekyo sisuubira nti alina okumunenya nti ali mu blackmailinga. He's not blackmailing anyone. He's just sending a message nti ndi wano mbumenyi bw'amateeka. Era President Museveni wa kinaana ne baba mukwata yandibadde akola ekintu kyekimu because they are the only means of sending a message non-violent. Bw'ogenda n'osoma I know President Museveni ng'omuntu eyali abaddeko mu nankyukakyuka olina okuba nga wasoma ba Martin Luther King, wasoma ba Mahatma Gandhi, you know the peaceful means ze bakozesanga, sit down strikes, the hunger strike, the boycotts, ezo they are means ezikkirizibwa okukozesebwa singa olaba nga waliwo okunyigirizibwa. So I don't think Besigye is blackmailing anyone. He's just fighting for his freedom n'engeri gy'alina okulwanamu yeyo kajyayi kubanga ababutagenda ku hunger strike essaawa zino twandibadde tetuli wano naye ffenna bwe baamuleeta ne tulaba embeera gy'alimu everyone diverted buli kintu kye twaliko ne tusooka tukisebba tugaba naye omusajja agenda kutufaako ate bw'afa tishiisa n'abasawo. So gwe bw'otugamba nti mu malwaliro mulimu mu makomera mulimu amalwaliro mulamu we kyaddayogerako mugamba mulina abasawo lwaki mutumya doctor we. So whatever will happen, your explanation President Museveni yabuzeemu nnyonnyonnyo erimu ebituli bingi nnyonnyonnyo bye wandibadde weemulugunyaako naawe singa gwe obadde Museveni wa kinaana wandibadde naawe ebintu bimu bye weemulugunyaako nti someone is in jail and the Minister of Internal Affairs has no explanation only to tell us the order that put him there eri mujjayo. So ekyo wansi wa demokrasiya eyayogerwako mu 10 points program n'ebiringa ebyo muba mukwonagana. So I pray Besigye ateebwe agenda ajjanjabwe then banoonyereze batuwe ensonga zibeerewo fefe nyini neeyamye wano okumujjukiza nga buli lunaku nti Besigye obuze ate nga abasajja baakuta abasajja baakusamoni nga balina let's go gendo nnyonnyole bw'onooba oli innocent bakute ebintu bitambule maaso. So olunaku olwaliro waliyo press conference ya wetunaterayo video enereke ejja kuba etandise press conference yaba opposition abali mu kuludda oluvuganya government because kino ekintu tulina kukwatira wamu omunda ONRM nawe olina okukwatira wamu because you never know ngeba speaker bujo tumugamba naye kyeyakakasiza eggulo today is Besigye, tomorrow is someone else. Akambo yentwala gye bamutwalamu oyo ONRM ojjukira kooti emutadde then enkera ne baddamu ne bamutwala kyali kikabya amaziga. So let's all fight for justice for nga enjogera bwegamba nti I may not agree with what you say but I will fight so that you be heard. Okisegedde so byebyo olunaku olwaliro katulinde kyekiddako. Okay, kale kakati ensonga za Besigye ntisadde wabbali tulina akaluke kawempe just lwakuba omuliro gwali mungi nnyo mu kibiina kya NUP paka ebagaba kaadi kakati okuwuliza okuva eri abagenda okwesimbawo okuva mu kibiina kya NUP sofaaga amawulire agakajja omukyala w'omugenzi Namwandu Asegirinya akandwa naho akandinda omwegwe ne Sendi mutabula erinnya Sendi amuyita Kandida abanateze Sendi simulukako asinafunya jasera Lunyankole nendigata Sendi amuyita Kandida Siria Lunyankole Kandida Siria Luzungu lya Luzungu Kandida lwakwali yayononeka bali tuma obulwadde mwe mulimu amannya agaononeka olaba erinnya lya Nakafeero Kandida linnya lya bulwadde naye nga n'abantu balituuma Kandida sia mukyala Kandida sebo Kandida linnya
lya Luganda kati awo. Candida is a name. Mukyala Candida. Mukyala Candida va kujima omusu osima olulimba lw'oluddeho. Mukyala Candida va kujima omusukkiridde. Mukyala Candida yokka. Ye fiti yalo. Kakati mukyala Kandinda. Wangaza. Kandinda. Kiriya. Yakutte ku kadi y'omugenzi n'agiwaako Kanso Nalukoola. Kanso Nalukoola kadi zigenda ziwera. Yasooka n'afuna kadi ya Nuupu. Kati ne bannamwandu bamuwaddeko namwandu unity namwandu eyabadde namwandu resistance movement. Kakati yabagiwaddeyo. But it was the best thing to do. Kyenayagadde bannamwandu sebo beegasse bonna bazze omulundi gumu neyagamba te ffenna weetuli. There's something funny with losing someone. Abeerawo mu kifo ky'okwekkwataganira wamu. Nja kwogera abakyala bajja nyiiga leero gwe tukusaasidde linda we kiri kutuukako. Nze ngamba otandikwataganye wamu nga tukyali mu bulamu. Era nga muzadde abaana. Kati bakwataganye mu kufa. Asa muzaala abaana. Bako abasajja era be babaawula. Muba mwagala okukwatagana naye omusajja abaawula. Omusajja aba tayagala jjuke mukwatagana mumutabula. Kakati omusajja alwana nnyo mulebe. N'akusalako eno n'akuzza eno n'atandika okukola imbalances but naye kasita mutandika okukulaakulamo muba mulina okukwatagana. So bannamwandu bazze namwandu ne bateeka obuwagizi bwabwe mabega. Bantu babiri benjala okusiima. Magala, thanks for showing maturity. I hope and pray the future be bright for you in your political, because that is maturity. Kuba nti you accept at least there is a winner and there is a loser. Naddala the grounds zibadde very much leveled. So I pray for you. Then Nalukoola is very active. Bulijjo njogera naye on a personal basis nga simanyi what he can do. Naddala nga anoonya akalumande gaya ayogera. Nalukoola ayogera nkubuli afa basoma history, one of Napoleon's strength kwogera. Era munnabyabufuzi yenna amaanyi go gakubeera wano kumumwa we gakubeera. Era munnabyabufuzi asobola okwogera ekyo n'ogamba ekyo. Kati Nalukoola alina ekintu kyayogera n'agamba waliwo abagamba nti njogera nembeggerera, era ne baddeeyo ne bagamba Nalukoola agenda tutwalira obudde. Neze sinze nembeggerera mu kwogera, mmwe mulembeggerera mu kumpulira. Nze njogera nnyo speed ne mmwe mumpulira, mmwe mumpulira mu slow motion nenga yo line agikubye. Ne bagamba Nalukoola ndi wabbula. Kituufu ndabika ndi wabbula era abantu baagala okunkwatako, naye nze sinze owebbula. Gwagamba nti ndi wabbula lwe najja ewuwo olabika wali toliiyo ng'ogenze kukola neŋŋamba bazaye. So is good at palapase. Mulungi nnyo mu kwogera ku street gye tukozesa palapase. So kaluluko grounds ayongera zikwata mu kyaliwo Luwemba kadi bayongera zimujjako. Bamujjako kadi ya Nuupu. Kadi ya bannamwandu bagitutte. Kati mugambye asigaza kadi ki? Luwemba. Kadi mama. Yasigaza kadi ya mama. Kadi linnya Muhammad. N'erinnya lya Muhammad nalyali ekyalirina. Message box agirina. Message box agirina ne ambulance. Sala akyali mugumu. Akyali mugumu. Kadi nnya akyazirina. Naye kuki bagita batya waliwo okubeera bulkness and heaviness. Bibiri byanjawulo. Bulk kyekintu nga kinene. Kisobola something may be bulk but not heavy. Tekina nnyo weight. Osobola okukwata kilo pamba nga mungi n'omuteeka ku mmotoka. Kakati ate n'okwata n'amayinja n'ogassa ku mmotoka. So busobola kuba obuyinja nga butono
naye nga buzitowa kakati osobola okuba ne kaadi ng'olina Segibox ng'olina kaadi ya maama ng'olina nga biri just baluki naye nga waliwo nga Segibox tayina kyezitowa omuntu kati waliwo twaliko mu meeting omusajja nagamuweerera abaana omwana alisewo $50 n'atwala $10. Kyatagala ko nakutoka kusiringi. Yesebo. Era bambuza ku $10 n'emitwalo 5 agaba $1 geemayi amala genda zivungisa n'amanya nti okiraba basebo ne banye emitwalo 36 na jinguddeko. So akalutu kalinze bagenda kuba baba sunsulamu at the end of this month. Then tujja kuba olutusimbula officially nenga bwatyo Segiri Luwemba yafunye Shalom yali ku media team ye. Who's Shalom? Shalom ono abeera ne bakasuku. Yakulira media team ye n'agattako ne Jaden omanyi Jaden kano akavubuka akakola gundi ya Jaden nga tugenda mu gundi mu kulonda mu Jaden akabidde gundi ako be bali ku media team ye ya otegedde kakati be bali ku media team ya Luwemba so wetukyali awo so wetukyali awo sebisigadde katulinde tulabe gundi bamukwata Nyanzi nene tusaba abaveyo batunyonyole kye yali na biki ebyamukwasa then tutandikirawo ebibanga bimugumusinga atwalibwa asibwe kubanga tayina musango then atebwe we move forward. So bwetu bwe tutambule bisigadde tujja kwatulinde besije bamute tulabe ekinaba kizeeko ekitengi akatengi nga bujjo bwenkabagamba obwabasajja bwe buno. I think kinakambadde tugenda lunako olwaire tugenda ku bayitawo ku recent we yapani kifananyi tugenda kuba ku Kampala University waliwo ekibiina kya Nkobaza Mbogo tugenda kuba twogerako n'abavubuka abo olunaku olwaleero saa zijja kuba 11 ku KU Kampala University tugenda kujja twogereko gye muli so kawungeziko olunaku olwaleero. Restaurant bagita Solini Restaurant eri Makindye. At the end of this month we shall go and have some lunch nga chano yaffe tulyemuko these days this year I believe in okulyamu n'abantu mugenda so Solini Restaurant akube namba y'essimu eyo bayina ebintu ebabitundira mu kilo so gaba mpeyo kilo y'enkoko y'oluwombo lw'enkoko nga luli mu kilo mu half oba mu quarter. So bayina ennyama ya buli kika ne menu yabwe nnungi nnyo bakola delivery bali Makindye opposite Shell KFC. Emmere yaffe nganda beba ye branch ya Mulinza farm bafumbira ddala bulungi nnyo engombo yabwe eri kulya paka kuwulira bubi so lumba obulamu bukutambulire bulungi nnyo. Bibinak Buganda bumu bakutegeeza nti ngenda kuzo mu mwezi ogwokutaano nga details bozirabaawo tugenda kuba twogera ku mental health tugenda kuba twogera ku bulwadde obwa mukenenya so nkusaba bwoba olina obusobozi obugenda mu America obanga olinayo omuntu wo asobola okugenda mu conference eyo nsaba omu facilitating agendeyo abali awo Boston gwanga mujje mwe mutegese so abantu baawo mwenna tubasaba mujje mu conference eyo ya naku 3 tugenda kuba twogera ku mental health n'obulwadde bwa mukenenya. Muganda waffe Joseph Katende internet kati yeriko mbasaba internet abamasomero mbere ne internet abamalwaliro mbere ne internet n'awaka mbere ne internet tuyina kalike twabagamba osasula $16 internet y'omwezi n'ogyesonyiwa ewakanga waliyo ku simu yo bakuteerako gigabytes ate ng'edduka emirundi 3 okusinga eri $13 bakuteerako data ku simu yo ne bakuteerako ne dakiika z'okkuba ne bakuteerako ne messages z'osindika ate ng'osobola okuteeka kutugabane maama wo n'aba ng'ayogera nga eno wamuteekako kuba mmwe temulina budde bugenda kwogera
kumalako dakiika ezo. Then nina omusajja wange gwe nagambye akola ku paperwork abagala okugenda ebweru w'eggwanga. Paperwork we Canada, paperwork w'amawanga ag'enjawulo ojja mukubira omwebuuzeeko. Company bagiyita kemala okugulawo wano n'essimu eno egenda kumpaliriza ogitunda. Ogule iPhone. Anange. Company bagiyita Nescode UG. Bakubire ku ssimu eri mukubire ku ssimu eri noti 7 noti 5 5 653 Nescode ejja kukolera ku paperwork yonna. Kibadde kinindisa kagulewo yampereza certificate omayibi n'ebintu olina okubeera serious. Certificate of incorporation ne Uganda Bureau enobeera Uganda Bureau, Uganda Registration Service Bureau. So company eno URSB government yegimanyi. So kyonna ekigituukako government gyenenya mwawa mutya company olukusa naye nalayiza omusajja nendaga muntu nazimpeereza that's right man. Ebintu omanyi binvolving sente z'abantu bingi. Ate byayingiramu abayayi bangi. Bulungi nnyo. So kati nyino kakasa nti company eri registered ne URSB nendaga muntu y'omuntu nenjirabako nti yo muntu yennyini gwendiringa naye. So paperwork bino si bya basolini food nti oligiriyako neewoma nga tubagamba. Bino byetaaga mugavero kwefu watulagirira omusajja gamba musajja namulagira kuba yali registered with the government of Uganda. So mukubire ku noti 7 noti 5 653 oba genda ku www.nescode.net ajja kuyambako okukolera ku paperwork gwagenda okutambula. So bwe bitambudde kyekya kyetuleseyo kyetulabagambye ekitengi nkibagambye ekitengi kye kino nkubira essimu oweefunira ekitengi ebyabakyala mbiina n'ebyabaami mbiina size nno zonna osobola otuweereza ekifaananyi kyo in case oli wakupima waliwo omuntu gwoweereza XXL n'agamba ekitengi no kyebangulira ate jjajja Kirasete yakituwa omusajja ng'anyumye musajja wange yagulira hafi ekitengi kati nga njagala kittoolako kati nekimulaga ne mugamba neko fatunda ebitengi waliwo eyakingulidde okiraawe kiri eki obujje kitolako kyonooneke kimpi kirungi kizibu nnyo yanyuma nnyo. So eyagulira hafi ekitengi waŋŋamba ogenda kuddamu okumugulira ekyokubiri kiri ekyasooka mbali noga nti nazaala we yakiwamba maama we yakiwamba yakitwala akisaba ogula ekitengi ekirala kampuni yetambule ate naawe oyongere okulaba kamwenyumwenyu ka hafi ebintu bitambule bulungi nnyo naye saagala otuuke ku mukolo ogambe enkokoyo nagulamu ekitengi tekijja kusoboka. Ebyo birala nnyo nnyo negotiation endala kale awangaale Ssaabasajja Kabaka